Izenga wenda bakuleta TV ko cyaliwe bali kubanga okyali naffe program eno tuline mchala Beatrice Kayanja tuline Honorable Mike Mabike tuline Honorable Makumbi Kennedy mwami Chamzi tasobodde kutwegata kwa butukira nonga tanatuuka kitegeeza tashaze kya Beatrice ensonga yo ebadde yetaaga okwongera okunyikiza nange kenyini gitegere n'abalabi eri kubanga ebiseera ebisinga badde balaba poliisi ngeringe kola selective treatment nti omwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa buli wandisiza yaze n'abantu na bakola nabye ebivulu mu ngere yaabo ne bagera ne bakola n'entujjo emunyonyone batongesa manifesto ne mwami Kyagulanyi teyasobole na kulaunchinga manifesto olabadde okuva wali mu Kyambogo ne bamukaba ng'enjogera bweri okakana nga sibidde waka tatuukiriza bwe yaddaina kutuuka n'anteekateeka ze kiki otegeeza nti abantu oluusi effujjo eryo abantu boli abo balikuwa ne poliisi nze ngenda ndabanga yeringa isosonkereza abantu bano ne baraniko okukola effujjo mu lingeri nga tiyagasa n'okuvaayo n'emiggo n'embukuli n'ebirala ebiringa ebyo ne basibira mu makomera Banga bagamba nti bayino okugonda waliwo olumu ekifaananyisa ewammwe na DP mwami mawe yaze no back to briefings tibane tolina kugenda ku rooftop tolina kukola bwoti mukuume eddembe omuntu bwakusosonkereza tomuwa chance eyo okitegeera kati naffe twabadde tulabye bino nagenze tayambadde ngatto ono bamukwatidde ku geeti ngaba naffe tulina okumalako tugonde era babadde batusiibula oyo chairman byabakamanaga bannange Honorable Mao togenda mu roofu mbosiibula abantu sendabirwamu yeye mmotoka oba weevingireko bane mutuyambe tumalirize ekintu kino kugamba omuntu bwakusosonkereza tomuwa bakita tomuwa kyanya kakati n'ekirala ekintu kino kigenda kulemesa Honorable Kyagulanyi kyayagala okukola okutuusa message ye kubanga ali mu concentratinga ku ntalo message emulemi okutambuza message agitambuliza wano kuwano kugwenti ngenda kola olutalo onwane bano bajje bankwate bakole biki nze ndowooza bane twandigezezaako nga Honorable Norbert Mao bwe yagambye bane this time round tetuyiwa musaayi nze nandirowoozeza nti twandigezezaako nnyo okulaba nti akalulu kano omusaayi teguyiika abantu bakoowu ate bamanyi kye baagala ate bajja kusurprising ensi eno senga mwami Kyagulanyi nze ndowooza emyezi gino 2 oba 3 yandiraze ekifaananyi kirala nnyo abakuumi b'eddembe dana okubalaga ekifaananyi ekya music entertainment kansoke wa Makumbi mwami Mabika ajja kumaliza kwa tusigeze dakika ntono nnyo mwami Makumbi abalonzi mu kiseera kino bawulira bannabyabufuzi mubakuutira mubakunga mubawa amaanyi mubazimba bagamba kakibireki bannaye ekyokukola mukimanyi naye ekituufu bakimanyi message etuuka gimwagala etuuke kubanga waliwo violence kati ngo yarabise waliyo ebirala bingi nnyo mu China emyezi 2 oyinza okwesanga embeera erabise mu kwewandisa etambulira ddala oluusi oba oliawo nimutasobola kutuuka gye mulina kutuuka lwokuba abantu mubazima bagamba bannayi temufaayo temuva ku mulamwa tusigale ku mulamwa mwe muleke kuva ku mulamwa mubeere nga muli focus nze bwe mba mpita ayita mbalonzi mbagambye ekintu kimu omanyi waliwo enjogera egamba nti you cannot keep on using the same tactics and expect new results bino ebintu babikoze ekituufu kiri nti tebitandise naffe njagala okukubira omulanga first of all abakulembeze naddala bannankyukakyuka mwenna nti message gye tutwala mu bantu ebeere ya mirembe mwannyinaze agambye nti ku luno tuleme kuyiwa musaayi ze ssaala zange nsabira ddala Katonda nti omanyi tulina enjogera ezimu ez'empita ez'ekisiru nti ensi egula musaayi singa ddala ensi ebadde egula musaayi ekituufu kyandibadde twandibadde tuli wano okusinga America kuba bukyanga mu byafaayo bya Uganda bukyanga
funa independence tubadde mu ntala abantu nga bafa bayise bayitirivu so bo comparinga n'abantu abafudde mu America nga tulwanira obukulembeze ebyobufuzi Uganda yandibadde tick the way out eri tutegeeze abalonzi ensonga ezitulese mu bukulembeze bye tugenda bakolera nze nzikiriza nti omulembe gwe tulimu gwasoma era muyivu basobola okwawula ekirungi n'ekibi tubawo obubaka nze amagamba bwenne bagamba nti nedda bino bitukubatiya gaasi kati tebikyusaamu tulina omukisa gumu buli luvannyuma lwa myaka 5 okusalawo abakulembeze be tugenda okuteeka mu buyinza batukulembere era batutuuseko bye twagala wali mu kukuuma akalulu wali ensonga nawuliddeko simanyi butuufu bwakyo nti tugenda kuba tulonda nga wetudde ewaffe oba namwe mwakiwuliddeko tebakkiriza abantu keeping around naye nze bwe kiba nga kituufu ngamba bwe nti tikoolo oba tiyagaasa avaayo lwalina okuvaayo nga tulwanira ensonga y'okukuuma akalulu tukakuume nga tuganira okuva ku polling station paka nga tutegedde ebivudde mu kulonda kwaffe bwe banaakuba tiyagaasi mu nsonda z'eggwanga lyonna asobola obalemerera n'abagwako nsaba abakuumi b'eddembe nekikyuse bivudde mu kubala obululu wangisebo tiyagaasi bwabuna buli kalikondo nekikyuse binabivudde mu kubala obululu bajja kutegeera omusajja we ali Indonesia Al-Said eyalumba abantu mu ngeri eyo paka ne banamagye baazuula nti mu butuufu tuli mu kutugumbula abantu baffe nabwe mundu ne baziteeka ku ttaka ne beegatta mu struggle essaawa ya leero nziramu nti obukodyo bwe tuli mu kukozesa abamu ku ffe tebugenda kununula ggwanga lino kubanga bajjajjaffe baabukozesa nga balwanyisa gavumenti y'emu buganya okudelivaringa tulina kubeera very strategic nga twagala enkyukakyuka tweyanze Makumbi Kennedy Kawepe South Honorable Mabike wabo forces za mirundi ebiri change seeking forces n'endala nga democracy seeking forces naye bintu byanjawulo not every aspiring somebody ayagala change are interested in democracy and in free and fair election mu kalulu kano waliyo abagala enkyukakyuka nga naawe oli munnankyukakyuka okuvya ddala eri mu reunion ne mujja mu DP block bwe mutene muyingira nuupu nekitatambula bungi n'osalawo kujja bwanna muningire naye democracy free and fair elections eri abatafaayo bakabadde kamazima newenkanya naye ng'enkyukakyuka ekoze eki ebaddewo anti change era ejja mu ngeri yanjawulo waliwo change ejja nga omuntu akubye masasi na mundu nayingira nafuna change waliwo change ejja nga eyise mukalulu abantu bakubye kalulu change nejja change yakubiri waliwo change ejja nga abamagye abeggwanga bawambi jibaita ku naye ba change amagye negatwala waliwo change ejja nga banansi begugunze nga banansi bekozemu omulimu ne begugunga so change ya mirundi egyo ena akati change eyita mu kalulu ye change waligambye nti aba democracy seeking change eyita mu civil uprising ndi abantu bekozemu omulimu ne bawambe ne basula government eyo tosubira democracy thereafter togisubira kubanga era bwetu bebezze abantu baba overthrowing the order so tosubira democracy ogenda musubira mu mbeera ekyo ya kalulu kazi naye change bwejjanga nga omuntu nga bana bayikira bawambye nga Mwami Museveni we yawamba tosubira democracy change bwejjanga amagye gawambye tosubira democracy change bwejjanga abantu bekozemu omulimu ne bawamba government tosubira democracy kubanga okirabye Egypt tebangayo democracy up to now Tunisia tebangayo democracy up to now South Sudan tebangayo democracy up to now abantu begumngane ne bawamba government akali therefore simanyi bakisoboka okukyusa Uganda nga tuyise mu kalulu simanyi oba kikyasoboka okukyusa Uganda nga tukubye kalulu kisoboka abantu bakabala nze omalamu electorate nze nkyabuuza bibuuzo because nze siri muntu wa bulijjo
nze ndi mukulembeze mbadde member wa parliament ebintu mbiraba era ebintu byogera nga bwe biri kubanga sijja kujja wano mbagambe ndi kino bwekiti ku byowalabye ggwe naye day one akalulu ketugenda muto kalina amusuubi akalulu ketugendamu katonda nazza bibye singa abantu bakyusa mukola yawe nga mukyala Kayanja bwagambye ne mwami Makumi abamu tactics zibakozesa ziyinza obalemesa kubanga ate abakoze tactics ezemula the dominant forces ne bakola bukozi bya bana bale dobozi ngo eryamugana nange Makumbi ngeri gundi si dominant force ena tactics endala kozesa era nze kwensinzira okukola analysis yange dominant force tuna kati size biri eri side egeremedde mu buyinza is a dominant force nere ne ku olugivuganya mulimu dominant force so ngowumba akati mbadde ngamba manya yakogera ku kigambo kimu nti abagondedde electoral commission jo ebiragiro byonna nga byageze n'ababijemedde bonna bali mu lyato lyerimu kyekisiga kusanyusa nti abagonze n'abajemye bonna bali mu lyato lyerimu tewali ataddeyo message ensonga esinga obukulu bwagala kyenyi nga bagana bange bano bagamba message ono giteeka mu bantu olulimi luno omusajja yagamba nti olulimi luno olulaba lusinga essasi lusinga peni this olulimi luno ekigambo ekiva mu mukulembeze kiyinza okukyusa eggwanga ekigambo kimu bwe kiti nolwo kitwagala nnyo abakulembeze bonna bonna abaagala enkyukakyuka bafune buli muwaato okulaba nga boogera ekigambo kituuke mu bantu ekigambo tukyagala mu bantu ekigambo kirina okutuuka mu bantu bwetuba twagala kyenyi ekyenje ejja kujja nga abantu bafunye ekigambo era ne mu Bayibuli lwatugamba kigambo ono bwe yajja yeyeefuula omuntu kigambo so tulina ffenna oba ogenda kudifayinga oba ogenda kugonda tulina okuteekawo embeera eggusa ekigambo kyamaanyi okusinga essasi okusinga ekintu kyonna tweyanzige program nze nga bwe bwetyo bwetambula olunaku olwaliro nze Kefas Mayumba engeri gye muliba aspiribwemu seconds 10 eri constituency eyo mwami Makumbi tandike naawe Makumbi Kenneth Steady John Gemanya Kawempe South mubaka addako 2226 bana Kawempe yesaawa tulonda omuntu owaffe omanyi ebintu ebinaku zino politics yajjamu mathematics abantu batubala ne bagamba nti wowe wasoboka nti Kawempe abantu betaaga ne bavuganyiza oba ne basaba obukulembeze mu bitundu bye balumirirwa ate bye bamanye ebyafaayo byayo nga tebanoonyerezaako binoonyereze naye nga babadde kitundutundu ku byafaayo by'ekitundu ekyo Makumbi Kennedy ye kika ky'omubaka oyo kyagenda okubeera ebizibu byetusinza okulya bibadde biva ku babaka oba ku bakulembeze butadda kuba engaginga ngenda kukikolako ekyokuba engaginga ku mitendera egy'enjawulo tulyoke tufune omukulembeze nga tatwalayo birowoozo bye wabula nga atwalayo byabalala njagala okutumira n'okusaba akalulu ka Aisha Nabasirye woman MP Kampala Lord Mayor waffe Yakub Mayanja nkutumize Jeno Mugisha muntu omukulembeze akwata empola alengerere wala bwetetaga mukyukakyuka ebisoboka mukyala Beatrice y'abalonzi njeno kubanga kati nani badde ngamba Kampala naye I know z'abalonzi kyembasaba nti bannange tugezeeko mwenna gye muli mu nnyumba yammwe bwe weebaka olowooza tunuulira buli mukulembeze azze n'ayogera naawe abazze bakuweereza ebisanja n'ebisanja obafunyeemu ki tunuulira nnyo ebintu ng'ebyo osobole okulonda omukulembeze omutuufu tweyanziza Honorable Mike Mabike eri Banamakine East mwenna abatulaba mwenna mumanyi naliko mpaka mu parliament era mwenna mumanyi nalekawo omukululo era mwenna kimanyi nasitula omutindo gwo kubatisa mu parliament omutindo ogwo kasokedde ngambawo omutindo gwakka mbasaba omulundi guno mulonde Mike Mabike addemu asitula omutindo mu byenjigiriza mu byenteesa ne mu byobulamu okusitula ekitundu kyaffe ensonga eyo nkulu nnyo era ndowooza nti omulundi guno mugenda kunteekamu obwesige nsobole okubakiikirira obulungi mu parliament eddako programs nga bwenda bwe tubetambudde Delta TV tukole tugenda